Zizi n'ensonga ezaaganye Pastor Bujingo genda ku graduation ya muwalawe bannaye byo bikabiza ddala amaziga era bimaliramu ddala amaanyi bannaye. Mukwana abakyala bano ababiri omuto w'olubuto kw'otadde ne Suzan Makula bakozesezza obukujjukujju bwonna obuwugula omusajja Pastor Bujingo okugenda ku mukolo gwa muwalawe bannaye. Mbiyina mu maaso awo naye nga sinaba kuba nga mbikutuusaako mukwano, mbadde kusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atina subscribe nga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo mukwano wano nze mbeera n'ebyokya bwe ntyo nkutandise butereevu munnange tukimanyi bulungi nnyo ono omwana wa pastor. Yes, wadde baali bayawukana abazadde naye era omwana tekimugana kuba waki tekimugana kuba wa pastor kuba mu ntandikwa Pastor Bujingo yali amuweera naye munnange gye byasembedde ku ntikko Pastor Bujingo ye yamala n'alemererwa mu kuwo naye maama we ye n'asigala n'atuukiriza ekirooto kya muwala we era okukakkana okutuusa omuwala we yakoze ki okutuusa omuwala we yamaze naye munnange tukimanyi bulungi nnyo Pastor Bujingo alina TV Salt Media bannaye abantu ab'enjawulo batimbye ono omuwala munaye nga bamukulisa akulika munnange empewo y'okumakya akulika biki naye munnange ku TV ya Pastor Bujingo tewali n'omu yakiyisizaawo ekirago nti oba munnange muwala wa Pastor Bujingo yamaze emisomo. Ye munnange Suzan Bujingo ayongedde okukakasa nti yajja kufumba nti ate omusajja agenda mubeerako bw'omu naye banaye muleke mbabuulire mukimanyi abasajja bakulimba bulimbi mukimanyi abasajja balinga abaana batoze munnange okuva buto bwange nawulira okuva buto bwange nga mpulira bagamba munnange abasajja babalimba bulimbi abasajja balinga abaana batoze nga sibikkiriza lwaki ndeese ekyo munnange Suzan Bujingo olwawulira nti no muwala wa Bujingo omukulu akoze ki amaliriza emisomo gyo n'omuwala wo n'omwana wa Teddy n'agamba nno munaye Bujingo yalikola ki genda ku mukolo gw'omwana ate singa agenda ku mukolo gw'omwana manya ne mujja wange Teddy aba agenda kola kyaba agenda mulabiramu munnange Suzan awo nga yeekoza ati munnange baby Bujingo munaye mbadde n'ekiteeso Bujingo nga mbuuza ati munnange maaku Suzan Makula kiteeso kingamuga munnange omanyi mbadde njagala tukole naffe wano omukolo tuyite abakozi b'oku TV yaffe bonna bajje wano wakati naffe tusobole okukola ki tusobole okujagaliza wamu era maaso awo olina ka vidiyo munnaye nga Suzan Makula nga ye ebintu yabyekwatiddemu nga DJ naye nga lwaki yakola ekyo ekintu ng'abika Pastor Bujingo akatambala ku maaso Pastor Bujingo aleme okugenda ku mukolo gwa muwala we omukulu kagutereko ka vidiyo ndowooza nammwe ka vidiyo mukeerabiddeko bannange kyekyo ekyali ewa Pastor Bujingo mu maka ge ku lunaku muwala we omukulu lwe yakola ki lwe yamaliriza emisomo gye bannange Yesu Suzan Makula ayongedde bategeeza nti ebyo byonna bye mwewanika bimugamba mbu ttiimu Omugole bimugamba mbu ttiimu Teddy ye mukwano ayongedde bategeeza ye omusajja amuliko bw'omu bannange bye byali ku sayidi ezeyo naye bannange abakazi balina obwongo kati weebuuza oba ekyo kintu yakipanga ate n'agamba ono omusajja omukwatira wano ewaka kankolewo omukolo tuyite abakozi b'oku TV bonna bajje ewaka bannange naye munnange Yesu wadde emikolo gyaliweera munaye Bujingo mumulabanga omusanyufu mumulabanga omuki naye munnange era yali ali ku kanaayo kyani mbuuza kati akuba omutima muli munda gwali gumulumiriza ogw'omwana we Yesu wadde yeeyisaako nalaga nti abaana tabaagala takola kine naye era wadde waafuna yekayika watudde ng'omuzadde era kimulumiriza eri ekyabaana bate ye Omugole olwamugwa matuna olwategeera nti bwe munnange mwana wa Bujingo omukulu akoze eki amaliriza emisomo nti era munnange Bujingo ssaawa zonna yaligenda ku mikolo bannange yakubiirawo Bujingo n'amugamba ssebo nze kasita osalire ekkubo n'ogenda bwe bbobo nze nga nange nvaayo nzira mu kamera ebyokubeera mu privacy nkoze eki mbikooye kuba wano ekisooka n'ebintu byewansuubiza byewaŋŋamba okumpa nga nfunye olubuto tokola ki tobimpanga bannaye nabyo bye byali ku sayidi zeeye wa mukyala Mugole ne bannange ngera tusooka vidiyo katono nnyo ate male nkwongereyo n'amawulire ebibbe tebyala ne bw'okikozesa emyaka emeka nga si kikyo tekiriba kikyo ekiyita waggulu otegeranga wansi tiimu Teddy no matter what Suzan Makula nawe obufumbo byomye pozi nga tebuli ku baana ba TikTok omukazi gwe nga twakkolimira nga tusabye ssaalo okuva wamba obufumbo bwa munno ebyo byonna byandibadde awo notakyayisa musajja baana be
wali tutto omusajja n'omukazi namumukyayisa naye n'otamukyayisa baana be. Abakazi bali eyo banoonya school fees w'abaana, abasajja bakyawa abaana baabwe, naawe oli omu ku abo, naawe kabakulekewo. Ate wawonye nabaanayo nga wagisabika n'olema okuzaalira Bujingo. Tuli wano tuyinza n'okuba nga essaala zaffe zezaakolemeza okuzaala ewa Bujingo. Tiimu Teddy naye batakuddira Teddy naye ng'obufumbo bwa Suzan Makula ne Bujingo buvuddewo. Mukazi gwe ng'otulinnyeeko olwa Bujingo. Kookirabe naawe. Bo munnange batiimu no divorce batiimu Teddy Bujingo bafulumya dde ebisongovu bannange kino kintu kyo kinyiiza nnyo omwana bannange omwana ne wabanga yakunyiiza takali Yesu wadde abamu bagambye mbu ono omwana wa Pastor Bujingo ono eyakoze ki eyamaze emisomo gye mbu okuva we baali bayawukana ne maama we munnange mbu omwana yatandika okuweereza Pastor Bujingo ebivumo ng'amuvuma bunatuuka ekiseera nga tamubala mu magezi mbera Pastor Bujingo kye kyamuviirako n'ogana okola ky'okuddamu muweerera ni mama nawakubadde omwana yakuvuma kale nawakubadde omwana yakunyiza ne bannange waliwo n'akaseera akaba keetaagisamu taata ne maama ekitali kugamba nti oba taata yafa taata gyali mulamu Mukama Katonda kale nze nga nze mpulira kyankutteko nnyo ku mutima kuba bambi mwaka akaseera ono omwana ke yalimu we yali yasinga okwetaagira kitaawe we yali asinga okwetaagira abazadde bonna naye maama Pastor Bujingo nga ye ali eri munnange n'abakazi bamuwuba eno mama baby mama tuusu amugamba kasitooli sala booti n'ogenda nze ng'ebyama mbyatula ero munnange ne Suzan Makula nga naye amugamba geza ogenda ate munnange emikolo gye twakoze waka abantu bonalaba batya nga ate ng'emikolo okoze ki emikolo ng'ogivuddeko kwegamba ye omusajja kola olunaku Yesu wadde eno Teddy Bujingo ne muwalawe baali mu masanyu naate nga ye munnange eri Pastor Bujingo nga ye alikanayo kyani nga ye akaliko kuba omutima kwegamba omutima nga gweyagala kujja wa mwana we ate no olubutamugamba kulisaala nze vayo neneeyogera nti n'olubutolo twateesa bino webiti ne webiti ate munaye nga ne Suzan Makula nga naye agamba mukwano tewali kuva waka so bye bibiri mu side ezo nga minyogero bajokese ogo wena mukwano atuna subscribe ngwano ku Suvia News Extra ti mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell mukwano osobola okufunira nga zino video mu budde kwatana subscribing ngwano mukwano osuwa bingi anti Suvia News Extra bannange naye atera nga ye mukyala Teddy yayongedde bategeeza nti munnange okusinziira kiyali alaba emabega kaabo kale obukalu bwaliwo wakati we ne Bujingo ate kati ennaku zino kuno ebintu bigenda bikyukamu kati omusajja ye nga ye kulwe alaba agenda ateere kitegeeza ssaawa zonna